Nze Lukwago Swali oluvannyuma lw'Abannayuganda okusituka ne mwemulugunya eri X app, Elon Musk yasazeewo X ando ya Muhoozi eggalwe era egobwe ku Twitter. Elon Musk yalagidde ttiimu ye yeetegereze engeri Muhoozi gy'abadde akozesaamu ando ye. The X team reviewed the ando to have breached multiple rules, including threats to invade sovereign states, threats to lives of individuals, and warmongering anti-imperialist sentiments. Era we baabizudde ne bategeeza Museveni. Museveni n'ategeeza mutabani we. Mu byo mwe mubadde n'okuwaana M23 ng'akozesa Twitter ando okutyoboola eddembe ly'abakyala, naddala abakyala abazungu. Muhoozi okutiisatiisanga eggye lya Democratic Republic of Congo ekyaleetedde Foreign Ministry ya Congo okugamba nti nabo baddemu beetegereza enkolagana ya Congo ne Uganda okuwaananga M23 n'okutiisatiisa okutemako omutwe gwa Bobi Wine. Oluvannyuma n'avaayo n'agamba nti Twitter tagimanyi nga media platform, wabula yagimanyi nga platform ey'okusaagirako. Elon Musk n'agamba twakozesa Twitter okutaasa obulamu bwa Donald Trump. Okay? Twitter eyambye nnyo okukuba traditional medias. Okay? Ezo zi mainstream media ezo, newspapers, televisions ne radio. We ziba zireeta obulimba, Twitter ereeta ebituufu. So tosobola kukozesa mukutu guno kutiisizaako bantu na kugutyoboola. Weebatyo Muhoozi we yategedde nti Twitter ando ye bagenda giggala ne yeefuula nti naye awandiika ekiwandiiko nti avudde ku Twitter. Baamubaanize bubaanize. Oyo gwe muyina CDF wamu. N'ag'omunkuubo gagamba Museveni yeetamu omwana oyo olw'embeera gye yeeyisaamu. Era yayise mukyala we. Museveni yayise mukyala wa Muhoozi erwakitula eyo ku faamu n'amutuuza abuulirire ku muvubuka ono. Kuba Museveni newe yakubirako Salimu Sale essimu n'amugamba nti buulirira omwana ono amanye CDF yeeyisa atya, kuba baba bali ekyankwanzi mu lukiiko lw'aba RDC nga baliyo ne mukoddomi we Lwabwogo ayina byagenda okunnyonnyola. All of a sudden bagenda okwekanga ne Muhoozi azze mu lukiiko olwo. Omuvubuka ono n'atandika okugamba Lwabwogo mbu nga waali omubbi. Mubijjukira byonna bye yakola bye yakola. So Salimu Sale yakozesa omuvubuka ono ebintu ebyo byakola mwe yeekwese mu Muhoozi ono. Kuba amanyi Museveni wakiteera bw'ati Salimu Sale yayagala okkikwata. Naye waliwo abamugamba tojja kikwata, kati Muhoozi gwakozesanga ka pawuni mu chess game. Eyo diplomatic backlash gye bikoze. Kagame naye avuddeyo batandise okwogira etokota ekkongo, emundu etokota. Wazalendo bateze aba M23 era aba M23 leero bagudde mu ambush ya Wazalendo Essebanji. So Abannayuganda twesabire ensolo ku kizigo kweri abasajja batabuse. Muhoozi tannaba kusalawo kwegoba ku Twitter. Elon Musk ye yatoye order bamugobeko. Tebagala kweteekera bintu ebyo bya intara amwe. Mwebale tambuza message zatuuse mbakulu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obwo bwe buwanguzi obusoose.
Museveni n'akabinja kamwe essaawa yonna mugwa.